Uganda esinda ekizibu kya Uganda ye Museveni. Ekizibu kya Uganda ye Museveni. Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Kulwa Katonda n'ensi yange. Bwe tuba tulo kulwa Katonda n'ensi yange. Bible luli nayogera ekyawandikwa kiri mu ngero 29 onye lwa 2. Kyabatuukirivu bwe beeyongera abantu basanyuka. Naye omuntu omubi bw'afuga abantu basinda. Lwaki Uganda esinda? Museveni ayonoonye eggwanga lyaffe. Bible nkujjukiza ekukubiriza omusumba Gordon Muzaale Sebandeke okutya bannannyini buyinza kati bannannyini buyinza n'ebiragiro batya ye Katonda kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu waliwo constitution kakati ekigambo Museveni abagamba ebyobufuzi mubireke tubireke mwabasumba mwekuumire mu kubuulira njiri siri mwabo bagamba nti mubireke gw'oliwa okiwulira ekisooka ku basumba abamukkiririzaamu siriimu abasumba tebakkiriza Museveni wuliriza bangi Yesu bamuvaako dda bali ku Museveni kino kyogambye nti Museveni yampa eddembe Museveni tampangako eddembe kusinza Katonda bw'aba yaligaba bw'aliva awaani alirimba bw'aliva awaani alirimba omuntu kyonna kyasiga kyalikungula Museveni ne banne bye bakoze mu ggwanga lino bagenda kubikungula abalokole mwe n'abadde balimbibwa nga babagamba mu Museveni yakuuma abalokole Museveni mu balokole bakuuma siriimu toli omu ku basumba yes abagoberera Museveni ate era siriba ogobererani Yesu Kristo nange bwenzize nentegera Katonda omulamu ono for God and my country ntegedde nga Museveni kyali tekiteekeddwa Museveni kufuga ggwanga lyaffe era siri mutabani wa Museveni ndi mutabani wa Yesu nti mmwe mutunulira Museveni n'erigimu ye mulabanga bakyaliwo naye tebaliiwo we bali gwe kati obalaba babalonda ba cabinet weebale nnyo kati weebale kubalaba 26 gwe kati obalaba weebali naye nkugamba Katonda yakola dde entegeka ze gwe tobalaba otonumiriza nzenzeka nze mbalaba gwe tobalaba weebali kati olabisa maaso ki mbabuuzaako mwenna gye musinzira okubanga mutulaba yenze Emmanuel Peter Kankaka yenze muweereza wano mu production director waffe wano ayitibwa Annington Kasagga omusumba Sebandeke musajja namwatulira ng'era teyeewa buwi bigambo alambikibwa ate ng'era muyivu nnyo mu nsonga z'ekitabo ekitukuvu sooka obuuze ku bantu mbalamusiza nnyo mwenna abatulaba n'abatuwuliriza abali wano ewaka mu ggwanga lyaffe Uganda ate n'abali emitala w'eggwanga wabweru w'eggwanga Uganda emitala w'amayanja era mwenna mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo tuli wano ku lw'ensonga z'eggwanga lyaffe tetugenda kusirika lwa ggwanga lyaffe mazima kubanga Mukama waffe Yesu Kristo lumu waliwo abaali bamugoberera nga baagala obbasirisa n'agamba nti abo banaasirika amayinja gajja kwogera okiraba nti ffe abateekeddwa okwogera be mwagala oganda nti tuleme kwogera ate bwe tuba tusirise Katonda ajja kwogeza amayinja be babalina emitima emikalubu nga musuubira nti kanka katasobola nakulokoka tabyagalira ddala mwattu Yesu asobola omukwatako n'amulokola n'amuteekamu ekigambo kye n'asinga bali abaajeema ne bamuvaako ate ono n'akyogerera ddala ate nga kyetuliko mazima yes olwaliro ndi nnyo munda mu kkanisa ndyoke nfulume mu kkanisa nzije ebweru ate bwe mba njogera Bayibuli eyogera bulungi empa olukusa era nayitibwa n'ennondebwa Katonda kabube bukulembeze nga butawaanya abantu Katonda omufuzi wa byonna alina abantu bayita kuno ku nsi n'atuwa olukusa bwe buba nga obukulembeze obwo obudde bwabwo nga butuuse agamba kati obukulembeze obutuuse obwoyo obufuzi bwoyo mu busimbule mu bujjewo njagala kutegeera ng'era bwe ŋŋenda ku nsonga eyo ndowooza nti ekigambo ekyalibadde ekirungi okukozesa ku muntu bwe yalibadde mukulembeze njawulire ekigambo obukulembeze n'obufuzi kuba Katonda omwogerako ng'omufuzi naye ate nga wano bajjeze batusomesa nti ekigambo ekirungi bukulembeze Katonda mufuzi mukulembeze byonna biri yeye byonna yes mpulira era n'olwaleero omukulembeze omulungi
bwaba akulembera abantu ekyokufuga tekiyinza kubulawo kubanga oyibo ine engeri gy'ofuga kuba ne bayibuli ebyabwe tugamba kagabe maka bayibuli egamba afuga obulungi ennyumba yeye kitegeeza waliyo obufuzi obulungi ate waliyo n'obufuzi obubi kati omukulembeze yes omukulembeze omulungi era abamufuzi mulungi kati ate newabaayo omukulembeze nga mubi era ng'afuga bubi kubanga waliwo abantu abakulembera abantu ng'abatwala mu kuzikirira naye Katonda mufuzi naye ateekawo omukulembeze ng'atukulembera okututwala gy'ali tuli mu kwogera mazima Pawulo omutuma agambye nfaayo ekyokusalira omusango abali ebweru mwe abali mu kkanisa eyo nga temusalira musango abali mu nju omubi oyo mumugye mummwe kati olwaleero waliwo abamu abambuuza ogenda otekka omulokole n'okola show oba nokola interview eyo ng'olina kankaka okiwulira sebo bulungi nnyo kankaka munnayuganda munnange okiwulira oli ajja kikubuzza bakibuuzizza dda katagwanidde lwaki ogenda n'ogikola ne wano wendi mwami kanka wannyaniriza nzije njogere amazima ga bayibuli ne era Katonda kikyayogera eri eggwanga lyaffe okusinziira eggwanga ebiririmu abantu bakaaba abantu basinda abantu bali mu bizibu naye wali abeebuuza nti what is way forward abakulembeze President Museveni agamba nti mmwe abasumba mwekuumire mu njiri ebyobufuzi mubireke kakati Museveni omusumba Grace His Grace Gordon Muzaale Sebandeke ekigambo ekyo lwaki tokiwulira kakati ekigambo Museveni abagamba ebyobufuzi mubireke tubireke mwabasumba mwekuumire mu kubulira njiri siri mwabo bagamba nti mubireke gwoliwa okiwulira ekisooka kubasumba bamukkiririzaamu sirimu abasumba tebakkiriza Museveni uliriza bangi Yesu bamuvaako dda bali ku Museveni kubusinga babadde baliwo ku lwa Katonda moto yaffe egambye ku lwa Katonda n'ensi yange olabye ku lwa Katonda naki n'ensi yange ensi abantu abali mu kulwa Katonda n'ensi yange bwe tuba tulo kulwa Katonda n'ensi yange bayibuli luli nayogera ekyawandikwa kiri mu ngero 29 onye lwa 2 ti abatuukirivu bwe beeyongera abantu basanyuka naye omuntu omubi bw'afuga abantu basinda lwaki Uganda esinda Uganda esinda ekizibu kya Uganda ye Museveni sikirako obujulizi naye kankubuuze oŋŋambye ekigambo kino toli omu ku basumba yes abagoberera Museveni ate era siriba ogobererani Yesu Kristo wambadde neetaaga okumanya naye Museveni mu kitabo kino ekitukuvu ndowooza nga bwe nkugamba entegeera yange entono y'ekitabo nja kubuulira bye ndowooza gwakimanyi ojja kumpabula egamba mutyenga bannannyini buyinza n'ebiragiro nawe egamba nti mugonderenga abafuzi abafuga mbagondera ye Katonda kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu kati antaddewo ku lw'abantu okiwulira egamba mutyenga bannannyini buyinza n'ebiragiro Museveni mugano mu Uganda ye nnannyini buyinza n'ebiragiro si ye nnannyini Katonda ye nnannyini buyinza ekyo kyo kimu era sikiwakanya wabula Katonda eggwanga waliwo abakulembeze ba mirundi ebiri oba abafuzi ba mirundi ebiri abantu basobola okusobya Katonda n'abagolomolako omufuzi mufugira mubbwa okiwulira kati nga bwolaba Museveni bwali naye ate ngenda kunnyonnyola ku Museveni wuliriza njagala kukutegeeza kankaka muganda wange ngenda kwogera olwaleero ebintu nsaba omwoyo omutukuvu ansobozese okuba nti amazima gano ng'ogera nga bwe gali okiwulira Museveni ayonoonye eggwanga lyaffe era njagala kutegeeza ensonga tuddeyo ku bajjajja baffe bajjajja baffe balaba balina ensobi gye baakola ku Katonda n'anyiiga Katonda bwe yanyiiga ffe tubonyebonye ku lw'ensobi z'abajjajja balina Museveni ne bamuwola nga boola Museveni nga tebamanyi nti boola musota
Museveni muntu simusota. Njagala kwogera mazima. Siriko kyentya. Uliriza kino nkyogera. Njagala bakamusalireyo. Omanyi bamaze ebbanga nga batiisa abantu. Tomwogerako. Tugenda kwogera amazima. Okiwulira ekintu ekyo. Bulungi nnyo. Lina eggwanga lyaffe moto egambye ku lwa Katonda n'ensi yaffe kati wano ndiwo ku lwa Katonda siriwo ku lwa Museveni. Bayibuli nkujjukiza ekukubiriza omusumba Gordon Muzaale Sebandeke okutya bannannyini buyinza kati bannannyini buyinza n'ebiragiro batya ye Katonda kitaffe n'omwana omwoyo omutukuvu waliwo constitution oyina okugiteekamu ekitiibwa ne fountain of honor constitution okugisaamu ekitiibwa nina okumala ogyetegereza ng'ebirimu bikwatagana ne Bayibuli singa bibadde bikwatagana bulungi ne Bayibuli kati muli biteekeddwa okubanga byempuliriza mbirabe nti birungamya bannayuganda bulungi nga bikwatagana bulungi ne Katonda. Ogamba nti abantu bwe basobya Katonda asobola obbabonereza ng'abawa omufuzi omubi. Era njagala kutegeeza twaza gwaki weebale nnyo Bayibuli erina bw'egamba mu Zabbuli 10:19 olunyiriri 67 nga sinnabonyaabonyezebwa nakyama naye kaakano nkwata ekigambo kyo okiwulira olw'ensanvu mu emu Zabbuli 10:19 kwanga so okubonyaabonyezebwa ndyoke njiga amateeka ago okiwulira bannayuganda tubonyeebonye naye Katonda kyatwetaaza tuyige amateeka ge tudde gyali kubanga n'olwalo njagala kutegeeza bannayuganda bali eyo nti mmwe mutunulira Museveni n'erigimu ye mulabanga bakyaliwo naye tebaliiwo we bali gwe kati obalaba babalonda ba cabinet weebale nnyo kati weebale kubalaba 26 gwe kati obalaba weebali naye nkugamba Katonda yakola dde entegeka ze gwe tobalaba otonumiriza nzenzeka nze mbalaba gwe tobalaba weebali kati olabisa maaso ki waliwo agagano gali abiri vice president ye Jessica Alupo president ye Museveni amana in chief ye General Muhoozi first lady ye Janet Museveni. Njagala gamba bannayuganda abatuuliriza mwenna n'abantu mwenna abawulira abali waka wano mu Uganda ne wabweru wa Uganda obudde bwa Katonda butuuse okutereeza eggwanga lino n'ekkanisa libadde teriteredde naye njagala kubawa essuubi nti ffe abasabi Katonda bawadde ekisa be yayita n'alonda era be yakwasa obuvunaanyizibwa ku ggwanga nzaali wano ne bannanga balala gye bali ekitundu ekifisseewo bwe tukoowodde Katonda atuwulidde era Uganda Museveni ne banne ne bana abasuba bava Katonda gye babadde boonoonye nga bagitaddemu obulogo obusamize obuseegu n'ekibi bwe tuzze nga twegayirira Mukama Katonda asaasire eggwanga lyaffe njagala kubagamba nti Katonda ayina gy'ajja Uganda gyebadde yabbira ayina waatuusizza Uganda ate ayina gy'atwala Uganda mu magenda gaayo ge yagitondera egenda mu magenda gaayo eyina olugendo era eyina lwaki weeri Uganda eyina ensonga lwaki weeri Uganda yenze naawe n'abatuuliriza waliwo ensonga Katonda gy'atulinako ye nga ye obadde oŋŋamba nti bajjajjaffe baakola musango okwegatta ne Museveni baakola ensobi ziriwa ensobi ze baakola wano mu ggwanga lyaffe abazungu bwe bajja wano mu ggwanga lyaffe basangawo obwakabaka bwe basangawo obwakabaka baatuuka mu ggwanga lino baalitambula naye yafuna okubikkulirwa yali jjajja waffe Muteesa yali mukaabya Mukama Katonda amukwatako namuwa omwoyo w'okubikkulirwa nakkiriza era n'awandiika ebbaluwa abantu abo bajje Muteesa 1 era bwe yayaniriza Bayibuli eno yayaniriza musana yaniriza ki kubanga musana ogulimu kyekigambo kya Katonda Yesu Kristo gwe musana ogwakira ensi yonna okiwulira bwe yayaniriza Bayibuli eno yayaniriza musana ate byali biro n'ebiseera nga bituuse Katonda okukwata ku bazungu abo bajje wano kubanga Katonda ye yabatikka ekitabo kino bakireete newankubadde nga abantu abamu bakiwakanya naye nze ŋŋenda kunnyonnyola abantu bakitegeere Muteesa bwe yayaniriza ekitabo kino ebintu byeyongera okutubeerera obulungi okiwulira ekintu ekyo naye lumu bwe nalokoka Mukama waffe Yesu Kristo aŋŋamba Gordon okimanyi
eggwanga libonaabona erya Uganda n'okusingira ddala ffe Abaganda Kristo yakugamba yes tubonaabona lwa nsonga yakozesa Muteesa jjajja waffe yali mukaabya n'ayaniriza Bayibuli eno ffe ne tuva ku kitabo ekitukuvu Bayibuli ne tudda mu bulogo n'obusamize obutukubiza ebbanga eddene gano ge mazima abantu ge batayagala kuwulira geego okiwulira omusango gwe twazza kusamira kati webale nnyo nzija obusamize n'obulogo ne bitukubya olw'okuva Katonda ne tudda eri kati obusamize obwo n'obulogo bano abaava gye bavudde mu 7 ne banene bayingira bwe bayingira bajjajjaffe babaaniriza okwaniriza abantu si kibi kubanga wano mu Buganda twaniriza era Uganda ng'eggwanga tuli bazadde bansi yonna kubanga ekyo Katonda yakituwa okiwulira naye Katonda munyiivu eri mmwe mwenna abampuliriza abaakola endagaano ne Museveni nga muva Katonda omulamu ate ne musalawo muddire baalubaale mugatteko n'abacwezi okiwulira Museveni muntu si lubaale sebo nkubuulira ogambye nti muteesere Museveni bano waliwo bajjajjaffe abaatula mu ndagaano wano mu Central n'okwetolola eggwanga ne regioni zonna ne bakola endagaano ne Museveni nga batwala eggwanga lyaffe wa sitaani mpulira naye Katonda ayambye buyambye okuba nti eggwanga lyaffe alijjayo ate ng'endagaano ezo baazikola nga basaddaaka bayiwa musaayi gw'abantu buli mulokole ena mu ggwanga lino mbadde mmanyi mwagala nnyo Museveni ekisooka nti yabawa eddembe ly'okusinza era abalokole bamwagala nnyo bakootingana nnyo kizibu nnyo n'omulokole okuva Katuuti nga tayogedde amaka ga Museveni googerwako nti malokole actually azaala n'omwana omusumba igwe Godoni ni muzaale Sebandeke ojjawa obusobozi okutunula mu makama gali nti atege galeeta obusamize kati kankutegeeza mwemuva n'abasumba njagala kutegeeza kino ne banno boogera nti Museveni abakoze bulungi kakati si bannange singa babadde bannange bandibadde bali wamu nange ku mazima nkutegedde okiwulira ekintu ekyo nkiwulidde olwaleero singa ababasumba bangi abasumba baali balabe ba Kristo abaweereza amazima gye bali naye boogerera mu linnya lye naye njagala kutegeeza kibawagiza Museveni kwe kuba nti abawadde beetu bo ekisooka kino kyogambye nti Museveni yampa eddembe Museveni tampangako eddembe kusinza Katonda bw'aba yaligaba bw'aliva wani alirimpa walijjo Katonda ajja tuwa omukulembeze omulala atugabire Museveni kyawandiikibwawo nti agaba eddembe ly'okusinza sikireetera nange sinawe kyawandiika sinawe nkimanyi kati njagala kutegeeza obulimba balokole bannange mwenna bwe balimba nti Museveni ye yatuwa eddembe ly'okusinza talituwangako ne bwe yali mu nsiko ng'alwana yalwana lwa bigendererwa ebibye n'abantu be era kyova olaba Museveni yafuuka ekikolimo ky'eggwanga anti kati nze njogedde anti kati kanambulire kino kankiyigire kugwe era kankubuuza ekibuuzo ekyobutereevu kati Museveni afuza atya webale nnyo Museveni okuva Museveni lwe yatandika okufuga eggwanga lino oba yatandika okulembera eggwanga lino alikulembedde nga alijja Katonda n'alitwala ewa sitaani okiwulira alikulembedde nga alijja kwani Katonda okuva Museveni okuva lwe yafuga n'okutuusa kaakano ekibadde kifuga obusamize obulogo obuseegu n'ekibi awani abaafuga aba sitaani yennyini gobijjawa anti sitaani yajja okubba gyotali Museveni gy'abikolera wamulabawa kati wuliriza okuva Museveni lwe yatandika okufuga eggwanga lino obusamize obulogo obuseegu n'ekibi byebibadde bifuga kati obusamize obulogo obuseegu n'ekibi biva wani wa sitaani kakati wuliriza ensi eno erimu emyoyo ebiri bw'oba tokozesebwa Katonda yeetonda eggulu n'ensi ng'omwoyo wa Katonda omutukuvu si yakutuulamu omwoyo wa sitaani yakubeeramu okiwulira ekintu ekyo kubanga olwaleero tunuulira eggwanga lyaffe bwe liri olwaleero badde oyogera okoze waliwo gwosanze owa traffic akubye owa boda asitudde omuntu kakati owa traffic obuyinza yabujjawa obumukubya owa boda atayina musango kati kankubulire envuddeyo kwogera mazima njagala abantu batuwulirize bulungi ate ampuliriza Bayibuli egamba okukkiriza kuva mu kulla n'okulla ekigambo kya Kristo kyembulira kye kigambo kya Kristo mbuulira munda mu kkanisa n'ebweru era ne bino ebigambo byembuulira ojja kumaliriza bw'oba tonnaba kulokoka
ojja kulokoka onobanga osazeewo terya kaka naye ate naawe ayalokoka bw'oba obadde mbasumba bano ekyokumaliriza ovuddeyo mubalokole bonna bawagira Museveni siriimu njagala bakimanye buli His Grace Gordon Muzaale okumuwagira ku kimu by'obufuzi sirina kye muwagirako ate n'ekirala era bwe nzira ku viivi omulimo gwange nina obusobozi Katonda bwe yampa nga ndi ku viivi okuvunika gavumenti ya Museveni obukozesa era mbukozesa nkiddemu uliriza obulina nina obusobozi Katonda bwe yampa nga ndi ku viivi okusiguukulula n'okumenyamenya n'okuzikiza n'okusula gavumenti ya Museveni ku viivi nga tegwanga kati gwowookiraba nti weeri nga tegwanga gwokiraba nti weeri obuzibu abantu bangi balabisa gano kati njagala kutegeeza Katonda bwe yajjako kabaka Sawulo yamalako ebbanga ng'atudde mu ntebe nga Katonda ayise Dawudi kyatwala emyaka ng'akyatudde naye nga Katonda yamuyuzizzaako dda obwakabaka naye Katonda kyeyali abala era nekyeyali akola n'atendeka Dawudi ate ng'enono yamuggyako dda wabula ng'ayina emyaka gye yamuwa gyali 4 musoma nnyonnyola Katonda ye kennyini yalina omukulembeze gwali mu kutegeka era yali amutegese kubanga Sawulo yajeemera Katonda. Dawudi yali muntu kikula ki? Dawudi kikula ki? Ekikula ki Katonda amwogerako ti ndabye omusajja alina omutima gwenjagala. Teyali mugagga? Teyali muchwezi? Nedda. Mu Isirayiri wawu ow'ekika kya Yuda mutabani wa Yese era yali asembayo obuto mu makaago era nga Katonda amusinkana amuyita gye yali alundira endiga awo tujja kutuukawo ne katukomewo wano twagala tulambulire bulungi ebintu bino njagala kubategeeza bannayuganda bannange eggwanga lye tulimu liriko moto egambye for God and my country moto eyo weeva weewano eva mu Yoswa 24 onyiro va ku 15 16 paka 18 eyo ojja kulaba abaana ba Isirayiri bwe baali nga bava e Misiri batuuka ekiseera Musa afa omuddu wa Mukama omulimo Katonda aguwa Yoswa ogw'okulembera abantu abatwale mu nsi ensuubize okiwulira bw'ayali abatwala Yoswa mu Yoswa 24 tulaba Katonda nga akola endagaano ne Yoswa tinze n'ennyumba yange tunaaweereza Mukama eyo ye motto gye tulina wano nti for God and my country okiwulira kati obutategeera Katonda ono omulamu kitukubizza n'abamawanga ne bajjawo ne bali ensi yaffe Bayibuli egamba nti ensi yammwe abamawanga baligirya bwe tutatya Katonda abamawanga bali ensi yaffe abamawanga be batufuga kati abamawanga be batufuga naye twebaza Katonda tikubanga tugenze ku viivi yategeka dda obukulembeze obupya obugenda okutwala eggwanga lino mu maaso oluvannyuma lwa Museveni Katonda yatuteekerateekera dda Katonda yatonda eggulu n'ensi n'eggwanga lino yaleeta dda New Uganda New Revival wabula bwe muba temunnabagiraba mugenda kugiraba era olwaliwo nkubuulira akasattiro weekali mu State House ne ku gurupu ya Museveni kubanga Katonda agenda bajjawo nga bwe kyawandiikibwa ngera 28 ababi bagolokoka abantu abatuukirivu bwe bawera abantu beesiima naye ababi bwe babeera bangi kati wuliriza engero 28 wagambye ababi bwe bagolokoka abantu beekweka naye bwe bazikirira abatuukirivu beeyongera kitegeeza Museveni n'abantu b'ababi balina okuzikirira abatuukirivu beeyongera ekigambo kya Katonda kyensomye ngero 28 ababi yo anti labayo kyekyo kyakoze kwe tunuulira olwaliro njogera ku basumba Kayanja asiya z'abavubuka naye SFC mukuuma ani komanda in chief w'amagye General Museveni kakati amajago chogama abasirikale abajasaba bakuma Kayanja Museveni tabamanyi of course deployment zikolebwa with the knowledge of the commander taba abamanyi bino byene bagamba nti Museveni mulungi wabula bamwetolodde obwo bulimba bonna bye bakoze eggwanga lino nkugamba muganda wange kankaka Katonda tebamuzannyirako Bayibuli eyogera n'egamba Bagalatiya 6:7 temulimbibwanga
Katonda tasekererwa omuntu kyonna kyasiga kyali kungula Museveni ne banne bye bakoze mu ggwanga lino bagenda kubikungula kyasiga kyakungula bagenda kubikungula ate Katonda oluvannyuma lwa Museveni agenda kuyimusa Uganda eno Uganda egenda kuba bulungi nga twetegekera okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo kubanga mu kukkiriza Yesu Kristo Mukama waffe mulimu obulamu obwakaakano obw'emirembe ate era bw'oba ovudde mu nsi muno nga wakkiriza Yesu Kristo bw'ofa Bayibuli egamba akkiriza Yesu newankubadde ng'afudde aliba muki mulamu ate oteekeddwa okugenda ng'omaze emirimu gya Katonda gye yakutondera kati mwami kankaka ababadde batutiisatiisa ndabye ne mu komenti mulimu abagamba oyo luzira mulinze ani gwotiisatiisa ne luzira ani gwotiisatiisa mbweyogedde ku Museveni koze bubi siina kibi kyenkoze Bayibuli empa olukusa okumenyamenya obukule abafuzi ab'ekizikiza Bayibuli erumpa olukusa okiwulira era bwe mbeera ku vivi nsabira eggwanga lyange ate nsabira n'ensi yonna kubanga Uganda okuyitibwa kw'obwa Katonda okutuliko tuvunaanyizibwa ku nsi yonna n'amawanga agagirimu okiwulira naye olwaleero ebiseera abaana ba Isirayiri emyaka 4 gye baamala emisiri myaka 4 n'olwaleero bannayuganda n'Abafirika ffenna awamu emyaka egyo bw'oba weegendereza n'otunula okuva ne batandika okukozesa abaddugavu obuddu n'obalira ebiro ebyo gye biva n'okutuusa kati emyaka 4 gyawera kitegeeza nti Katonda azze kutununula kubanga Abayisirayiri bwe baali emisiri ewa Falaawo Katonda yabagamba lubereberye 15 ti emyaka 4 bwe giriwera ndijja ne mbajjawo wana emisiri ne mbatwala mu nsi gye nasuubiza bajjajja baabwe ensi ya Kanani n'olwaleero kati kiva ku bali Abayisirayiri kizza ku Uganda olwaleero bwe mubate mubadde temumanyi Falaawo nga musoma ono ow'omu Bayibuli omwoyo Falaawo owaaluli ye yavaawo olwaleero mu Africa mubadde mu Falaawo nga ye Museveni nga akutte bannayuganda n'Abafirika emyaka 4 ye Yoweri Kaguta Museveni kali yeye si ye Falaawo ekyo kinkakatakonze okukutereeza kati nnoze nkubuuza nedda ye Falaawo wa leero era wowe oyagala okukimanya obijjawa kati wuliriza oli Falaawo yaliwo Katonda ye Falaawo abadde akutte bannayuganda abaliko okuyitibwa kw'obwa Katonda abalina okutwala enjiri eri ensi yonna nga kyakoze embeera embi ezze mu ggwanga naye ng'embeera eyo afuba nnyo okulaba nga bannayuganda Indigenous Uganda bafuluma eggwanga bagende bakube ekyeyo ate ng'alina baleeta okuva mu mawanga bo bajje bali ensi yaffe bajje bakola ki kibonerezo kiri mu kitabo dijja kuwaaba amawanga ensi yammwe era kambabulire bannayuganda tudde ku vivi twenenye kubanga buli lwe twenenye ne tudde eri Katonda Katonda akwata obufuzi obubi n'abutujjako era kankikutegeeze tuddayo mwami kanka kankubulira bino ebigambo yenze His Grace Gordon Muzaale Sebandeke mutabani wa Yesu Kristo nalukalira w'obwakabaka bwa Katonda nalukalira kireke kati nalukalira kikola ojja kuvunaanibwa nalukalira w'obwakabaka bwa Katonda okweyita nalukalala ekyo kibi sisobola kijjawo nalukalala mutabani wa Yesu nalukalala w'obwakabaka bwa Katonda kati bw'obeera nalukalala nalukalira omulimo gwe abamumenyi w'amateeka okiwulira kyeva kugamba ekyo kireke kati labayo waliyo amateeka genziza okumenya nga siga bwa Katonda nga bagakakatika ku bannayuganda bagakole omumenyi w'amateeka taba mubi kyokka kakati waliwo bannalukalala abantu abalira ddiko nga bakola obwannalukalala obulungi waliyo bali abeesiba bbomu batta abantu bakola kikyamu ekituufu okiwulira kikyamu okiraba His Grace Gordon Muzaale Sebandeke mutabani wa Yesu nalukalala w'obwakabaka bwaki bwa Katonda obeera nalukalala w'obwakabaka bwa Katonda nalukalala bw'aba alumbye abantu okuba kuba bbomu wabaawo abamutumye era afuba okulaba nga bakama be abagamba nti kati nze mukazi wange n'abaana mbabawadde nze nnumbye gwani akutuma kati Yesu Kristo nga bwe yantuma bino bw'oba onoomuweereza mu biro ebyakaakano oteekeddwa okuba ng'oli ladiko mpulira okigwe tough times okiwulira bw'otaba ladiko ogenda kusanga abantu abagamba omanyi Bayibuli egamba mugonderenga abafuzi abafuga naye twongereko tubagondere mu ngeri ki nedda tubuuze mu ngeri ki kubanga olwalo kankuzzeeko kankutwaleko mu Babuloni
mu Babuloni abaana ba Isirayiri bagenda ne bonoona Katonda bwe bayonoona Mukama Katonda Mukama Katonda n'aleeta obunabbi mu nnabbi Yeremiya n'alagula emyaka 7 egy'obusibe n'abagamba mugenda genda Babuloni mulimalayo emyaka 7 era mwatu kyatuukirira Abayisirayiri ne bagenda Babuloni ne bamalayo emyaka emeka 7 naye Yeremiya ng'alagula amazima waliwo n'abalimba abaali balagula ti Yeremiya byayogedde si bituufu temugenda kulaba kabi temugenda kufuna buzibu bwonna bano balagula obulimba Yeremiya yalagula maki n'olwalira abasumba weebali omanyi bagende wa Museveni bamwe muzeeyi walwana otuwadde emirembe naye yalwana nze Museveni ekisooka tanwanirangako neggwanga lyaffe njagala kakasa abantu Museveni talwanangako kuleeta mirembe mu Uganda kubanga ekisooka Museveni si yaleeta emirembe naye okimanyi nti yalwana okikiriza nti yalwana katutandikira yalwana Museveni yalwana olw'ebigendererwa ebibye mpulira okiwulira n'okuwamba eggwanga lyaffe era eggwanga lyaffe libadde mu buwambe bwa Museveni naye Bayibuli erina olunyiriri nasoma era mbadde ndusoma n'olwaleero Isaaya 12 wagamba Mukama alisaasira Yakobo bw'alimala n'alonda Isirayiri n'abateeka mu nsi yaabwe olw'okubiri lugamba tuliwamba abo abaatuwambanga tulifuga abo abaatujoganga kati ebiseera bya kuwamba na kufuga ababadde batujoga ekigambo kyakuzaamu amaanyi tuliwamba abo abaatuwambanga tulifuga abo abaatujoganga Isaaya 14:2 kati abadde bagamba butudde eri mu kanisa kikyotegeeza Museveni n'abalogo n'abasamiza abamugoberera bagende magombe bayite sitaani bajje bafuge eggwanga lyaffe mu sitaani fe abayita Katonda tubeere bali kankubuulira olutalo olw'okukyusa eggwanga lino okudda eri Katonda ndulimu wakati olutalo olukyusa eggwanga lyaffe okulijja ewa sitaani okuluzza eri Katonda ayatonda eggulu n'ensi ndulimu wakati kankubuuze era ngenda kusimbuliza bwe nali e Masaka kitange n'abazadde ku kyalo bayimbanga ekigambo no change nange naliyo nali muto no change gwe biki byolaba Museveni ebibi byakoze abantu nga bamuwaana mbyogedde obusamize nti emirembe egiyise waliyo Baamini waliyo Bobote waliyo ki era bw'atuula ku TV z'ensi eno akulaga ebyenfuna bwabibbuludde akulaga enguudo amalwaliro n'eddembe ly'okusinza eryo nga lyagamba lyakuwasaawo eno ly'okozesa moyitira teri kyawandikwa kyogera nti Museveni awa abantu eddembe ly'okusinza era njagala kutegeeza kabaka w'emirembe ali ogwo ye Prince of Peace ye Jesus Christ mpulira ye kabaka waki w'emirembe era ye kabaka ow'emirembe gwe tukoowoola aleeta emirembe mu ggwanga lyaffe ye Prince of Peace teri mulala era nazze wano kuyimusa linnya lya Yesu waggulu abalokole mwe n'abadde balimbibwa nga babagamba mu Museveni yakuuma abalokole Museveni mu balokole bakuuma siriimu wabula njagala kakasa ensi ti Yesu Kristo yakuuma abalokole Yesu Kristo yakuuma n'abatali balokole nga abaterekedde ekisa okulokoka baleme kufiira mu bibi ate Yesu Kristo yakuuma ensi yonna ne Bayibuli ebyawandikwa ebitukuvu biŋŋamba mu Zabbuli 127 Mukama bw'atakuuma kibuga abakuuma batunulira bwereere Mukama bw'atazimba nnyumba abagizimba bakolera bwereere okiwulira naye Mukama ayitira mu bantu kati bw'aba ayitira mu bantu akozesa Museveni kati njagala kutegeeza Katonda bw'otamufunako mukisa omufunako ekikolimo Katonda bw'otamufunako mukisa omufunako ekikolimo ate nga nfuna ate ekikolimo Katonda engeri gye ndi mwana we lwaki aba nkolimira weebale nnyo lwaki Katonda aba nkolimira nakugamba luli nti baganda baffe Abayisirayiri Katonda yabayita n'abakozesa okuteekateeka yayita jjajja wabwe Ibulayimu Ibulayimu n'amuyita okuva e Mesopotamiya Bayibuli egamba Ibulayimu n'akkiriza Katonda ne kumubalira okubeera obutuukirivu Ibulayimu n'atambula bwe yakkiriza Katonda Bayibuli egamba n'atambula n'agenda n'egyagenda tamanyi olubereberye 12 yamugamba Ibulayimu va mu nsi ya nnyo va mu kika kyo va mu baganda bo va mu nnyumba ya kitaawo genda mu nsi gye ndikulaga gye ndikuweera omukisa n'olwalo Katonda atugamba Bannayuganda muve mu bulogo mu busamize mu buseegu n'ebibi byammwe mukkirize erinnya lya Yesu Kristo mulokoke ate alyoka atuwa omukisa
omukisa bw'atuwa omukisa ate naffe tulyoke tubeere mukisa eri ensi yonna ekyo kitukakatako yayita Ibulayimu n'azaala Isaka n'azaala Yakobo n'azaala abalangira 12 eri eggwanga lyaweebwa omukisa era Katonda n'agamba Ibulayimu nkuwadde mukisa era beera mukisa gwe anakolimira anakolimirwanga bw'okolimira Ibulayimu okolimirwa n'oyo anakusabiranga omukisa anaafunanga omukisa ebyo byonna ebisuubizo byolaba ku Bayisirayiri biri mu Bayibuli eno gye nkutte kaakati Katonda yabikwata n'abigonnomola ku bannayuganda n'abigonna ku naki ani afuna ekikolimo nzija Katonda bw'abiwa bannayuganda n'atuyita bw'osoma Bayibuli essuula ey'e18 Isaaya yonna eyogera kukuyitibwa kw'eggwanga lyaffe Uganda Isaaya essuula ey'e18 yonna obubaka obulimu bwogera ku ggwanga Uganda kyokka Isaaya nnabbi afuna obubaka obuli mu Isaaya 18 nga ne Mukama waffe Yesu Kristo tannaba kujja ku nsi n'afuna obubaka obwo obuva eri Katonda nti eggwanga erisaliddwamu emigga eggwanga ery'amazzi amangi ng'ayogera kuyitibwa kw'eggwanga lino mu Lunyiriro olwokusatu n'agamba nti mmwe mwenna abatuula ku nsi ebbendera bwewanikibwanga mulabanga era ekkondeere bwe lifuuyibwanga muwuliranga nga lino eggwanga lye lirina okufuuwa ekkondeere nga lifuuyira ensi yonna nga liranga okukomawo kwa Mukama waffe Yesu Kristo okw'omulundi ogwokubiri eggwanga lino lirina okusitula bendera ey'obutukuvu n'obutuukirivu naye abadde agisibye abadde Museveni olw'okwonoona kw'eggwanga naye eggwanga lino bwe lyali lyava Katonda Muteesa yayaniriza Bayibuli bwe twava ku Bayibuli ne tudda mbulago n'obusamize Katonda n'anyiiga bw'anyiiga Katonda abadde atubonereza naye Katonda bw'aba abonereza wabaawo ebiro n'ebiseera watuuka nti asaasira kubanga ekika kya Yuda Isirayiri yayonoona n'ekika kya Yuda bwe yayonoona Katonda yawalana emirembe 10 ogwa 11 gwe gwali ogwa kabaka Dawudi okiwulira Katonda n'ayita Dawudi olw'okusaasira kabaka waliwo Katonda waliwo lwatubonereza wajja ekiseera ky'okusaasira yes era njagala kutegeeza Mukama Katonda Museveni byakoze abikoze nenjagala kutegeeza gubadde muggo ogufuga ogw'obubi mpulira gubadde muggo ogufuga ogwaki Museveni gubadde muggo ogufuga ogw'obubi mpulira omanyi we kiri Zabbuli 125 wagamba bwe wati abeesiga Mukama balinga ng'olusozi Sayuuni olutajjulukuka naye lunywerera emirembe gyonna ensozi nga bwe zeetoolola Yerusaalemi ne Mukama bw'atyo bwe yeetooloola abantu be okuva leero n'okutuusa emirembe gyonna kubanga omuggo ogufuga ogw'obubi ogwaki ogw'obubi kubanga omuggo ogufuga ogw'obubi tegulibeererawo ku mugabo gw'abatuukirivu kati eno Uganda mugabo gw'abatuukirivu naye waliwo omuggo ogufuganga gwa bubi kubanga omuggo ogufuga ogw'obubi tegulibeererawo ku mugabo gw'abatuukirivu mpulira nti Museveni omuggo guno ogutufuze mu bubi tegugenda kubeerawo nti gutufuge paka bino ebagamba mpaka lest obwo bulimba kyawundi ekigambye kubanga omuggo ogufuga ogw'obubi tegulibeererawo ku mugabo gw'abatuukirivu n'agamba nti abatuukirivu olemenga oggolola emikono gyabwe okukolanga ebitasaana obakolenga ebirungi ayi Mukama abalungi Katonda ayagala okutukola obulungi n'abo abalina emitima egitali gya bukuusa naye abo abeekoloobya mu makubo gaabwe agakyamye Mukama ali bafulumya wamu n'abakola ebitali bya butuukirivu n'agamba nti emirembe gibeere ku Isirayiri kati egyo emirembe giri ku Isirayiri Katonda gyagamba nti emirembe egyo gibeere ku Uganda kati omuggo guli ogufuga ogw'obubi Katonda ali mu gutujjako gwe Museveni n'abantu be njagala kubuuza Musumba oyina obukyayi bwonna obw'obuntu ku muntu Museveni kati ku Museveni oyina kyomukyayira kyonna bwenga omuntu nina obukyayi bw'obwa Katonda ku Museveni tolina bwa buntu nabwo mbulina omuntu alina obukyayi ku muntu tamwogerera kalungi oyagala kundowoozesa nti obukyayi obwo bwe bukuvuga saawa eno katuwulirize oleme kumwogerako kalungi waliwo Bayibuli weegamba nti abantu aboonoonyi waliwo Bayibuli beegamba nti mbakyawa okukyawa okutuukiridde waliwo okukyawa okubi waliwo n'okukyawa okulungi mbakyawa okukyawa okutuukiridde okukyawa gwe kwolina ku Museveni kwe kuliwa kwe kutuukiridde naye kwonna kukyawa nkyogere we kiri nja kituukako naye tuddeyo abantu balina ebibuuzo bye beebuuza era batutunuulidde ebbanga ddene tuvuddeyo ne twogera amazima abalala ne bajja ne bagamba oyo bino ne bino ne bino ne bino mbega wa Museveni ebyo ne bwe munaabyogera tumanyi nti mukola propaganda bwe mututiisetiise tuleme kwogera mazima nze njagala kutegeeza muzeeyi wange Meja General Eric Kayanja Wembule be baalwana ne baleeta Museveni mu ntebe
kati bwe kiba nti Katonda zengo musanga agutandikidde mu balokole njagala balokole bannange bakitegeere ti Abayisirayiri baana ba Katonda ye yabayita n'abalonda naye baani be yattira mu ddungu bo bennyini yabatalwaki nawulira nti baali bajeemu yabatalwaki lwabujemu kati njagala kutegeeza naawe mulokola ali eyo bw'oba olokose nkusaba lokokera ddala lwaki nzizeeko wano eri ku balokole kubanga wabaddewo obulimba bungi nga bagamba Museveni yakuuma abalokole Museveni mu balokole bakuuma Gordon Siriimu Yesu Kristo yakuuma abalokole yakuuma eggwanga lyaffe Uganda ate yakuuma ensi yonna naye ayitira mu bantu kati wuliriza mu bantu bali mu ggwanga mwoli kyendiko kyenkugamba okiwulira kino kyenkugamba woliko amagye ge tulina amagye g'eggwanga UPDF tegaliiwo kati ku defendinga bannayuganda wabula ate bannayuganda abali mu bizibu abo bakube kati ate UPDF eriwo ku defendinga bisiyaga edefendinga Kayanja omusiyazi era abasiyazi bonna teri musumba w'amaanyi atalina amagye ku kanisa ye bagalina era n'ekigendererwa ky'amagye kulaba nti bona abaawo ayogera ku nsobi zaabwe amagye gamukoleko mpulira okiwulira simanyi kye baabateerayo kati gwe weebuuze mukama waffe Yesu Kristo yali ku nsi kuno ng'abuulira enjiri yalina amagye talina babodyguard yalina batume be ate nga n'abatume bwe bagezangako okuziyiza abantu baleme okujja eri Yesu nga bagamba mubaleke mpulira nga Yesu yagamba muleke abantu oba tewaaliwo obwetaavu obwetaavu bwaliwo abasumba amagye muveeyo munnyonnyole ye munannyonnyola ki kubanga twabategera muli babbi muli basiyazi naboogerako luli bano abasumba bawagizi ba Museveni okiwulira bulungi nnyo bwe bagenda mu State House okusaba oba ekkololo nga babayise basabira gavumenti ya Museveni kubeerawo era basabira muzeeyi abeewo nga bamugamba muzeeyi walwana waleeta emirembe mwami kankaka emirembe giri luddawa Museveni gye yaleeta ng'ettaka balibbye ennyanja bazibbye Abachina bajjawo ne basuma musenyu gwaffe ne bagutwala ne bakolamu amagiraasi ne bagakomyawo ne bagatuguza ogwo mukisa oba kikolimu abambaga akasatu ebaka kati Katonda atugamba tuzuukuke Katonda atugamba tukole ki tuzuukuke era Bible abambagamba ati owaayi newankubadde kale ebyo bikolebwa kati tuzuukuke kubanga bwe tuzuukuka eggwanga nga lyonoonye livudde Katonda Katonda aleeta okunenya aleeta ne tulangirira twogere amazima gano kati amazima ge twogera ge gano okiwulira amazima ge twogera Uganda ebadde yava Katonda mu mwaka 2025 mu mwaka 2025 Mukama Katonda atuleetera obunnabbi okuyita mu muganda wange omu Katonda gwe yajulula najja mu bulamu bw'ensi naye nga baamutta butti era abaamutta bendi mu kwogerako be baamutta abasumba n'abakulembeze be baamutta Sam Mukiibi omusumba Sam Mukiibi omugenzi yafuna obunnabbi mu 2025 mu mwezi ogw'omwenda ennaku z'omwezi nga 14 n'ennaku z'omwezi nga 16 mu mwezi ogwo Katonda n'amulaga okuyitibwa kw'eggwanga lya Uganda n'America n'emmambuka g'oguyanja Pacific naye ng'obunnabbi obwo bujja nga bugamba obunnabbi eri ekkanisa mu Uganda okiwulira naye bwe yabumuwa atenze mu gwe 12 mu mwaka gwe 2025 atenze Katonda lwe yantuma okulumba abasumba olaba Katonda n'amulaga engeri gye yetondamu eggwanga lino Uganda n'amulaga nga abasumba bavudde Katonda nga Katonda yamulaga ebibumbe bisatu ebibumbe ekimu kiri mu Uganda ekimu kiri mu America ekya kiri mu mambuka g'oguyanja Pacific mambuka g'oguyanja Pacific waliyo ki mawanga ki waggulu wa Pacific waliyo balasha kati genda onoonyereze genda onoonye mambuka g'oguyanja Pacific n'agamba tuli mu nsi muno waliyo nyanja ya gundi waliyo nyanja ya ice Arctic gwanga kyeririyo mawanga kyagali mambuka g'oguyanja Pacific oba Iceland kati gwe genda noonyereza amawanga ge yamulaga mambuka g'oguyanja Pacific kubanga olala nja kukikomyawo nkinyonyole bulungi n'amulaga eggwanga lino Uganda nga mulimu ekibumbe kinene nnyo n'amulaga ng'ekibumbe ekyo kyali ku Namirembe wali ku Sanyu Babies Home Namirembe n'amugamba nti Sam ekibumbe kino bwe kirigwa
ebitundu 5 ku 10 ebyensi yonna bigenda kuzikirizibwa. Ekibumbe monument bwaguga kiri mu Uganda naye nga amulaga kinene nnyo namugamba ekibumbe ekyo kyolaba kinaatera okugwa naye bwe kinaagwa kigenda kuzikiriza ebitundu 5 ku 10 ebyensi yonna. Mukama Katonda n'alaga Saamu Kiibi ng'ali mu kulaba ekibumbe ekyo ng'ensi yonna eri mu kasattiro. Saamu Kiibi yabuuka n'agenda ku kibumbe ekyo waggulu, bwe yali ku kibumbe waggulu ng'asobola okulaba ensi yonna. Naye n'amulaga nga kiri mu kuyuugayuuga bireeta kinaatera okugwa okiwulira ng'asobola okulaba ensi yonna. N'amugamba bwe kirigwa kigenda kuzikiriza ebitundu 5 ku 10 ebyensi yonna. N'amulaga ensi yonna eri mu kasattiro naye ensi yonna n'amawanga gagimu gali mu kasattiro naye ng'obuzibu buva ku Uganda nga Uganda ffe twagaana okuyimirira tuleese obuzibu mu nsi. Lwaki? Katonda yayita bannayuganda n'atuwa obuvunaanyizibwa ku nsi yonna n'amawanga agagirimu okiwulira okuluŋŋamya ensi yonna n'amawanga agagirimu mu kkubo lya Mukama Katonda ayinza byonna ery'obutuukirivu n'okkumamu amawanga omuliro ogw'okuyaayaana okw'okumanya Katonda. Naye abasumba bangi bwe bavuddewo ne bagenda mu mawanga mu kifo ky'okuleeta amawanga gategeere Katonda ate bo be baatwalibwa emize emibi gye bakoppa mu mawanga omuli ebisiyaga n'emize emirala bwe babikomezaawo nga n'abazungu babawadde ssente ne bajja ne batandika okusiyagguka. Naye ng'obuwagizi babulina Museveni abakuuma bawa amagye era bw'ovaayo n'oyogera nti Kayanja ali ebisiyaga maje ge gakwata era bwe nagenda okwanika Kayanja nti oli ebisiyaga ku Miracle Center baŋŋamba bankwata bukwasi era baŋŋamba ndi muguwa ddalu ntegeera bulungi wakiwulira ebbanga ddene twogedde Kayanja ali ebisiyaga n'atwala abaana mu kkooti n'abalala abasse Kayanja wendi ndi wano yenze Godoni ndi mu kibuga Kampala era mwembeera Kayanja lwaki toyungula banno ne munneepankirako nga luli bwe mwepanka tebasobola. Bayibuli egamba ekyamateeka 3 olina obujulizi nti nno bali abakola obulabe kiki ekikulowozesa ati goli kyuma obukuumi bwa Katonda. Nina security ya Katonda okiwulira security gye nyina eya Katonda bw'oyogera amazima mu kwogera amazima mulimu obukuumi okiwulira ssebo bino ebigambo bye twogera tuli mu kubwogera tetukoma bukomi kwogera wabula birimu okulabula kwa Katonda nti waliyo move Katonda gy'aleese naye bw'oba toyagala kulugenderamu sala bushali ekkubo wenenye olokodde eri Yesu kubanga Katonda agenda yatuma dda malayika ayere ababya abajjewo ateme emitwe ajjewo n'ababya abajjewo ate nga mu ngeri zonna revival bw'eba etuuse waliwo abalina okufa ne bagenda ne bavaawo ate waliyo abalina okusigalawo waliwo ekikolwa kya Katonda eky'abaana ba Isirayiri byatwala mu nsi esuubize naye nga bawakanya ate nga mu ngeri yonna kati nkubuulira kino Museveni takyasobola kugenda mu maaso ate takyasobola kugenda kudda mabega okiwulira mabega tekisoboka takyasobola kudda mabega ate takyasobola kugenda mu maaso ali awo afuuse nga Falaawo n'amajege mpulira Falaawo yagoberera n'amajege bagoberera Abayisirayiri ne batuuka ku nnyanja emyufu kati kuva 14 tugambe kati Uganda etuuse ku nnyanja emyufu ku nnyanja ki emyufu enyanja y'omusaayi baba batuuse ku nnyanja emyufu balaba ejje lya Falaawo libavaako emabega bagambye Falaawo nti abantu bagenze Falaawo ayungudde amajege n'amagaali ge n'embalaasi timugoberera abantu abo mubakomyewo abadde abakola obuddu n'olwaliro Museveni amaze ebbanga nga atugoberera naye Katonda agenda mumala akababba bwe batuuka ku nnyanja emyufu baakaabirira Katonda Musa n'akaabira Mukama Katonda n'amugamba Musa kiki ekikunkaabiza nagamba golola omuggo gwo ennyanja yeeyawulemu Abayisirayiri bayitewo kati n'olwalo Katonda yandeese wano kugolola muggo guno ye Bayibuli omuggo gwa Musa ogw'ebyamagero ngugolole bannayuganda bayite mu nnyanja emyufu Falaawo n'amajege bazikirire ye Museveni Bayibuli egamba olw'okukkiriza ne bayita mu nnyanja emyufu nga ku lukalu Abamisiri bwe bagezaako ne balyoka bazikirizibwa olwala ennyanja emyufu ogimanyi omusaayi mungi oguyiise naye ffe tuyise mu musaayi bali bagenda zikirizibwa abaguyiye kyekyo bwe kiri kakati ffe tuyita mu nnyanja emyufu olw'okukkiriza era bagiyitamu ne Falaawo najjanga abagoberera paka mu nnyanja n'amagaali ge batuuka awo bali bayiseewo bagenze
amazzi gabafuukira ekisenge ku mukono ogwa ddyo n'ogwa kkono mukama katonda abakulembera naye katonda nga musa yawuza ennyanja ejje lya falaawo nga liba lyemabega malayika yali abakulembera mu mpagi ey'ekire n'omuliro katonda ava mu maaso gaabwe amuwa ebiragiro dda wakati w'ejje lya isirayiri n'abamisiri kakati n'olwalo tuli wano niye waliwo empagi ey'ekire n'omuliro eri wano nti Museveni n'amagye ge tebalina kye basobola kutukola olw'ensonga waliwo malayika atuliko wano gw'otalaba emisana mpagi ya kire ekiro mpagi ya muliro tusobole okutambula obulungi kati toyina bw'otutiisatiisa tuvuddeyo abaana baffe bafudde balala bavundira mu makomera bantu bali eno mataka bagabba gavumenti yonna eri bw'ogenda mu kooti mu judiciary kitongole kyonna kifu judiciary kitongole kyonna kifu kati nze abaliyo tebakolera katonda bakolera Museveni ebyensi byansi anti kati wuliriza bwe bibanga ebyensi byansi ekyo ekyawunika kye kitegeeza okiwulira nti ebyakayisaali muwe kayisaali n'ebyakatonda muwe katonda katonda yali alaga batume temujema kuwa musolo kituufu okiwulira ekyo kyo kituufu omusolo era ne baguwa okiwulira naye olwaleero abali mu kusala emisango omuyimbi omu yayimba bugembe mbu emisango egimu katonda agenda kugiddamu era bugembe gy'oli bw'oba owulira ondaba ku video era ng'ompulira labuka bukyali wenenye olokoke va mu kibinja ky'abasajja abo kye wayingiramu wenenye bukyali olokoke kubanga katonda akyakuwadde chance gwe okubavaamu wenenye olokoke ove ku sitaani gw'obadde wasenga addemu alokoke addemu akole ki kubanga yagwa n'ava katonda n'atandika okuweereza sitaani naye kati aveeyo kaakati awo tuvuddewo tukomyewo Museveni abadde kizibu kya ggwanga lino era ffe ompulira ng'omwogera mu past days kati takyali kubanga newankubadde kale abantu bamulabawo mu kifaananyi n'entiisa lumu waliwo omusajja bamuyita Goliyasi n'atiisatiisa abaana ba Isirayiri ennaku 40 nga gawaveeyo mumwe omuzira mu Isirayiri ajja nnumbe bwampangula tufuuke baddu bammwe bwe muwangula ffe tunaaba baddu bammwe ennaku zonna okiwulira Goliyasi n'atiisatiisa n'avaayo simanye ebigere mukaaga engalo mukaaga w'amaanyi omuzira naye uliriza ebiseera ebyo kabaka Sawulo yali akulembera Isirayiri naye kabaka Sawulo yali yava katonda kabaka Sawulo bwe yali nga yava katonda abayisirayiri nga batya Goliyasi naye katonda gwe yayita Dawudi yalumba Goliyasi n'amukuba yamugamba ebigambo nti ojja gyendi n'ekitala n'olunyago n'effumu naye nze nzija gy'oli mu linnya ly'ejje lya katonda ow'ejje lya Isirayiri gw'osoomoozezza kati nange bino mbyogera nga mbyogerera mu linnya ly'ejje Museveni asoomoozezza nnyo bannayuganda era n'abalala yabagalombwa abalala tebakyayogera naye ogwange gwamulema era njogera bino njogera ekigambo kya katonda n'obuvumu tuli mu biseera bya nkyukakyuka ez'omuggundu eziviira ddala eri katonda omulamu ayatonda eggulu n'ensi moten for God and my country eyo bannayuganda twakola endagaano ne katonda katonda atugamba tudde gy'ali naye anadda gye tuli mukama waffe Yesu Kristo yebazibwe nnyo gw'abadde agamba mbu oli eyo oba owagira Museveni oba okola ki muwagire naye nze nkugamba katonda yamuggyako dda wabula wasigadde ebiseera bya katonda bisembedde Sawulo emyaka gye gyali 40 ateekateeka ani katonda oyo waali alina gwateekateeka gyali yamuteekateeka dda takyali muli haaso katonda yamuteekateeka dda mpulira waliwo ebyama ebimu nga biri eyo mu makolero ga waaka tusuubire kununulwa katuwuliriza omununuzi waffe Yesu Kristo nga luli yakka n'atuula mu Dawudi n'olwalo katonda alinayo badawudi be baategese okiwulira ekintu ekyo alina obukulembeze obupya katonda bw'aleese kubanga nze omu kubabusabira bwe babeera nti nno yabateekateeka dda kiki ekimulinza ate wali akolanga bw'ayagadde ekituufu kubanga katonda mu biro na biseera bayibuli egamba mu mubuulizi 3 buli kintu kibako ekiseera kyakyo katonda yakola buli kintu okubeera ekirungi mu kiseera kyakyo wabula ebiro n'ebiseera bikulaga nti byebiro bino n'ebiseera otegeera otya bw'oba oyagala okutegeera nti Museveni yavaako ddeera nga revolution nga zijja bw'ogenda e Misiri abaana ba Isirayiri nga bali Misiri ewa Falaawo yafuna okutegeera nti abantu bano bagenda obudde butuuse bagenda muviira mu nsi ye omanye ekyaddako
n'agamba buli mwana yenna azaalibwa omulenzi attibwe omuyudaaya omuyisirayiri akole ki attibwe naye ne wazaalibwa omwana gwe bayita Musa abazaalisa baamukweka Musa yali anoonya Musa ne batuuka okuba bw'amala ne bamugya ku mabeere ga nnyina ne bamutwala ku nnyanja mu kibaya naye muwala wa Falaawo yafuluma olubiri ate n'agenda ku nnyanja balaba omwana akaaba ne bagamba oyo munne w'Abayudaaya w'Abaebbulaniya okiwulira ne bamuleeta muwala wa Falaawo Miriyamu muganda wa Musa yali waawo n'agamba nkufunira n'amuyonsa ate yamufunira nnyina ne bagenda bamuyonse muwala wa Falaawo n'amutwala bwe bamala omuyonsa avudde ku mabeere ne bagenda n'akulira mu lubiri ewa Falaawo Bayibuli egamba Musa n'akulira ewaani ewa Falaawo baali banoonya kutta baana naye ekikwewuunyisa Katonda yalaga amaanyi ge Musa tebaamutta ate n'akulira mu lubiri ewa Falaawo naddira amuwala naye nnyini n'amumukuzisa ne ku ssente zaabwe nga kwe bamusomesa ne ku ssente zaabwe nga kwe bakola ki kwasomera Musa ne bamuwera Bayibuli egamba Musa n'ayiga empisa zonna ez'Emisiri naye mu mpisa ezo Falaawo yali mulogo ebyobusamizi tegeeza Musa nabyo yabiraba n'atendekebwa okubeera amagye yali military person okiwulira n'atuuka okuba nti Falaawo bw'aba avuddeyo Musa asobola okulya engoma n'abeera Falaawo kabaka w'Emisiri naye Bayibuli egamba olw'okukkiriza Musa bwe yakula n'agaana okuyitibwa mutabani wa muwala wa Falaawo nange bwe nzize ne ntegeera Katonda omulamu ono for God and my country ntegedde nga Museveni kyali tekiteekeddwa Museveni kufuga ggwanga lyaffe era siri mutabani wa Museveni ndi mutabani wa Yesu ne bano bannayuganda ababonaabona be baganda bange kubanga Musa yafuluma olubiri n'alaba bano abobonaabona n'aleka ebitiibwa by'Emisiri n'aleka byonna Bayibuli egamba n'aleka amajjolobero gonna n'abireka era lumu afuluma mu lubiri asanga Omumisiri ali mu kkubo Omuyisirayiri n'amagamaga bw'ati n'akwata Omumisiri n'amukuba n'amutta n'amuziika omulabye omununuzi kyakola omununuzi kyakola kirabye tozanyira ku muganda we kati Museveni alekera okuzanyira ku baana baffe ne ku ggwanga lyaffe veekalite limulemye ate tajja ddisobola siri lye lyaffe for God and my country. Kankubuuze His Grace Gordon Muzaali Sebandeke kaŋŋambe Musumba Sebandeke mu kigambo ekyo okuba omuganda alugera nti Sajjabbi teribulako kalungi kaalyo toyina kirungi kyolaba kwani ddala Museveni okuva mu luyalwana kyatuusizza ku ggwanga lino bwe kiba nti Katonda abikudde nti okuva lyafuga ya Sajjabbi bwe kiba nti Katonda yayogera n'agamba mu 2019 Katonda yaleeta obunnabbi nayogera n'agamba nti okuva mu 7 ebbanga lonna lyafukiddemu okuva lyafuga okutuusa kati ekibadde kitambula mu maaso busamize bulogo museegu na kibi awaliwo ekirungi mu bino ebya bulijjo tolina kyolaba biribyo bibi awaliwo ekirungi era tewali kirungi kakati ebyo ebireese ddala ki okiwulira kakati njagala kutegeeza talina kalungi kakoze eggwanga lyaffe lino wabula Yesu ow'ekisa ebiringa ebirungi ebibadde bikyaliwo Yesu yabikoze olw'ekisa kusaasirwa olw'okusaasira n'agamba ekitundu ekifiseewo kambasaasire kubanga naffe batuyiganyiza nze bansiba abadde bagamba mbuluzire ku luyinza banteekayo dda Yesu nanzijayo banteeka ddeeruzira mu 2016 bankwata ne banzija mu kibuga Kampala ne bantwala eruzira ne bansiba Kalemaani Jamusoni ye yali chief magistrate wa Buganda Road Court naye Yesu Kristo yannyamba yabanyiga n'enva eruzira bali bakuvunaana musango ki banvunaana omusango simanyi common nuisance kubanga njogedde kufa kwa Museveni anti nze nalanga okufa kwe nalanga dde okufa kwa Museveni obwannabbi wabujjawa obunabbi obwava nalanga dde okufa kwa Museveni bakusibirako dda ku Museveni yes wamma nakulaba yenze mpulira nali mu Buganda Road Court era Katonda yaŋŋamba nveeyo nenjogera engeri Nyakayima gye yafa gye bamuttamu mpulira nembagamba nti Gaddafi awedde mu muddako kati Katonda bwe yampa obubaka nabwogera era gye biri babikwata kati Museveni osobola okuntiisatiisa kati luli nayogera Katonda nankuuma ne banteeka eruzira ate nanzijayo kati mubadde mulooza era abamu babadde bagamba kati yasirika bammala amaanyi alabika yali andi eki
nze Museveni tasobola kungula ekisooka sisobola kulya mukama wange Yesu Kristo olukwe Yuda Isekarioti yalyamu Yesu olukwe era yafane yatondoka nafa ne yetuga okiwulira era lumu twali mu kusaba Katonda n'angamba Abaganda ne Bannayuganda abakozeseddwa Museveni okwonoona eggwanga lino bagenda kukirozaako era mu byonna mubikole naye Katonda agenda balagako temuddamu kuzanyira Katonda oba kukusiba kuno kwe kwakuleeta bwo obukyayi mu mutima n'okunsiba nze okusiba paati emu kuyabuweereza kubanga Katonda era yekireka ntuuke eruzira wabula buli lwe bankwatangako abasumba bo bankuba abantu beeyongeranga kutegera mazima gavumenti bwe yankwata ne banteeka eruzira Yesu Kristo n'alaga amaanyi ne banzijayo bwe nalinga ku CPS nga bantutte ku CPS namalawo omwezi mulamba mu mateeka kikkirizibwa okusiba omuntu ku CPS okumalawo omwezi omulamba kakati mbuuza aga amateeka agaabwe amateeka gayamba Museveni na famire yesinze ago ge baakola kati nga bwe yajja n'awamba eggwanga lyaffe nakola constitution kati n'olwalo Katonda aleeta gavumenti empya egenda okulangirira ti Bible ye constitution ya Uganda kati ebirala byonna ebiwandiikibwa okulungamya eggwanga bigenda kubanga tebikontana na Bible olwo abantu bafune emirembe okiwulira ekintu ekyo nabo baatuula okiwulira era baatuuka ne mu constitution ne bateekamu ti Abanyarwanda nabo Bannayuganda fe mu constitution ye Rwanda waliyo nti Bannayuganda nabo Banyarwanda tekirimu lwaki mu Uganda mwekiri constitution egamba nti abasangibwawo mu mwaka gwa 1920 something abo Bannayuganda naye abali eri beeri katuwuliriza abali eri beeri tetuganye abasangibwa wano mu kaseera ako bwe bajja wano mulimu Baganda baffe era nze Abanyarwanda gye balinga balokole baana ba Katonda batya Katonda nalyo ggwanga lya Katonda okiwulira ate nalyo ggwanga lya Katonda naye njagala kutegeeza Uganda okuddamu okuba nti ekwatagana ne Rwanda Museveni ne Kagame bateekeddwa okuba nga tebaliiwo mpulira nga tebali ku nsi nga tebali ku bukulembeze ne Rwanda yennyini waliyo abakaaba nabo babatigomya kubanga waliyo Omuganda Omunyarwanda ow'Oluganda mu Kristo Yesu namuwulirako bamuyita Nsabagasanyi kati bwe nali njogera ebigambo bino bwe nali nga njogera ebigambo bino ne baŋŋamba ne Rwanda waliyo omusajja awo obunnabbi bamuyita Nsabagasanyi naye ye talina kyatya yadde Kagame naye ne mugamba ye buli ggwanga Katonda alinayo abaalyo okiwulira olwaleero Museveni kyakoze mu ggwanga lyaffe lino n'aka akabondo k'abantu be Abanyarwanda si bonna era mulimu Abanyarwanda kubanga buli ggwanga akabondo era lulimu twali ku vivi nga tusaba nali mbeera nabbingo tugenda okulaba Katonda mbikkulira n'aleeta Museveni Katonda n'agamba akolimidde Museveni ne famire ye n'ekikaaki nawulirako mbu ava mu kika ekyabasiita awo we nafuna okutegera nti Katonda takolimidde Banyarwanda bonna okiwulira ekintu ekyo era kyenvudde nkugamba nti Uganda okuddamu okuba nti tukolagana bulungi ne Katonda Museveni ne Kagame Katonda agenda kubasiguukulira bajjewo ekyo sikiraako bujulizi anti kati nkugamba Katonda omukulembeze abaako akaseera naddako ebbali ne wajja tebajja bwanna kudda buzzi bbali Katonda alina enteekateeka agenda kukirozaako era simanyi era nze sirina kusaawa obunnabbi bwawa ku Museveni ng'akyaliwo anti Bayibuli egamba muleke abafu baziike abafu baabwe kitegeeza mulimu abafu abatambula nga baziika abafu abanogose abulako kimu kunogoka mpulira muleke abafu baziike ki obunnabbi kirabika tebwaliyo Isaaya bw'alanga Mukama waffe Yesu Kristo yagamba kubanga laba omwana atuzaaliddwa ffe omwana ow'obulenzi aweereddwa ffe omwana atukoze eki atuzaaliddwa teyagamba nti omwana alituzaalirwa yamulaba nga akola ki totidde kuzaayo luzira bakole ki totidde kuzaayo luzira nemo okutya Katonda nti eruzira mpulira erire yalina mission era bwe natuuka eruzira nabuulira enjiri ate navaayo mpulira okiwulira ate n'ekyala abatume babasiba n'amakomera ne bavaayo katontiisatiisa Bayibuli egamba Filipi 1:29 kubanga muwaweebwa ku lwa Kristo Yesu si kumukkiriza kwokka era naye n'okuyiganyizibwanga ku lulwe n'agamba mu Timoseewo 2:12 kubanga bonna abaagala okukwata empisa ez'okutya Katonda mu Kristo Yesu banaayiganyizibwanga okiwulira era Bayibuli etugamba bali basiba bali bakubira mu makuŋŋaaniro gaabwe bali bayigganya mu njuyi zonna niye Mukama yagamba ajja kutulokola mu mikono gyabwe era yandokola mikono gyabwe ku ssaawa zino
siri mwangu ng'omuntu bw'ayinza okusuubira ate luli Katonda bwe yabireka ne bintuukako kubanga teri kituuka ku mwana wa Katonda kyatategese yandeka ngende neeruzira ne balimba nveeyo kubanga Katonda kitaffe ye yatuma Yesu Kristo mu nsi Yesu Kristo yakubibwa emiggo nze ndokolebwe Yesu Kristo yafa n'azuukira n'akke magombe mbafu n'awangula okufa n'amagombe n'emizimu n'emisaabo yonna Yesu yawangula okufa yawangula sitaani yawangula ekibi kyonna n'ava emagombe ng'awangudde Kristo Yesu gwe nakkiriza n'endokoka anyamba era anandokolanga mu buli kikolwa kyonna ekibi birito bitya sirina kyentya Bayibuli egambye engero 29-25 okutya abantu kuleeta ekyambika niyo yayesiga Mukama anaabeeranga mirembe mu kutya abantu mulimu ekyambika kuleeta ekyambika niyo yayesiga Mukama anaabeeranga mirembe twongera okuddayo gavumenti eno n'abasumba era njagala kugamba kanisa mukyukire Katonda mudde mu kifo kyammwe nsaba osooka osimbe wakati okimanyi nti bwe kibanga kyoyogera kituufu nga ddala ekikolimo ekituweebwa oba n'omuggo ogutukubibwa nga Museveni kyekifaananyi kyekyo ekibonerezo ekituweebwa gwe n'ekika kyammwe muvunaanibwa kyenkanyi waŋŋambye olina oluganda ku Jeno Kayanja yalwana obuuziza weebale nnyo nzize mpuliriza ne ku mulundi guli era wakola ki wakiŋŋamba bwe kibanga ebiriwo bibi igwe ne famire yo n'abooluganda lwo muvunaanibwa kati kyoyogedde kituufu singa mu kikaakyo mu famire yo wavaayo omuntu nga bwe kibadde Museveni ayonoona eggwanga lino n'abantu abo mwattu n'ekika kyammwe ne famire yammwe mufuna obuzibu kasita obanga naawe wakyenyigiramu eky'abantu eggwanga lino okwonooneka n'abantu okufa n'obutabaawo bwenkanya okiwulira n'obutabaawo ki bwenkanya era lumu twali nga tuli kusaba tukowoola Katonda tusabira eggwanga lyaffe n'ensi yonna Mukama Katonda agenda mbikkulira nga ku byenyi byaffe ab'ekika kyengeye nga tuliko omusaayi mu feesi yaffe kati okwolesebwa kwajjanga mu byenyi byaffe kuliko ki omusaayi wakwawula otya nti kwa Katonda uliriza nembuuza Mukama waffe Yesu Kristo nyamba ontegeeze kino kiki omwoyo omutukuvu wa Kristo Yesu yanyamba nantegeeza omusaayi ogwo guli ku kika kyammwe ne ku famire yammwe ne ku bantu bammwe gwe musaayi ogwo ogwayiika muwembule ogwayiika muki muwembule nenfuna okutegeera nti omusaayi gwonna Major General Kayanja gwe yayiwa muwembule guli kuffe naye Katonda ow'ekisa twagenda mukwenya ntugamba Mukama nsonyiwange omuntu nsonyiwe ekika kyange nsonyiwe eggwanga lyange Katonda wa kisa okimanyi nti nno Jeno Kayanja yeebazibwa nnyo ku mulimu gw'ettendo gwe yakola okwera Kampala n'agijjamu abantu bwe walirowoozeza nti no beejenti ba sitaani ababbi abatugumbuzi abakubi b'obutayimbwa kwe kukola operation eyo n'alirowoozeza nti ekika kyammwe kyalibadde n'omukisa lwaki yasookera ku mukama we abbye eggwanga lyaffe lyonna lina ebintu byaffe Museveni sikinaako bujulizi kati talibbye simanyi ennyanja ziri luddawo ennyanja bannayuganda owulira ekiri amagye gazikuuma ennyanja kiriyo kiwulira amagye gazikuuma okulemesa ekibba ttaka abantu okugyayo bwennyanja obuto okiwulira kati njagala kutegeeza bino byenjogera nsaba ne Major General Kayanja Muzeeyi vidiyo negirabe bulungi wabula ng'ogirabye nkusaba ekintu kimu weene olokoke bw'obanga ompuliriza nze His Grace Gordon Muzaale badde manyi nti mwali badde mwafuna mukisa mu kika omusajja okumuwa operation n'agikola successful tetufunanga omukisa operation eyo yatta abantu kati omusaayi Katonda ye alaba ebuziba yatulaga ng'omusaayi ogwo guli ku byenyi byaffe olabe Katonda bwali ow'amazima omusaayi ogwayika ogwawembula oba basa ababbi oba kiki kale obanga bamutendeeza bamugira kati Katonda nze yampa lipooti eyiye ti omusaayi guli ku byemyiwa bino twafukamira ku mavivi ne twenenya nali ne ssenga wange Mirembe Nakabuye okiwulira n'abalala be nali nabo ne mukyala wange n'abalala abooluganda ne twenenya nina obusobozi obuvuunika gavumenti ya Museveni ku viivi ekyo kyokyoge era njagala kutegeeza gavumenti eno ku viivi twagivuunika dda abadde bakyayagala ebeewo nga musaba Katonda tali bawulira
kubalira nti ebeewo obadde okimanyi nti nabo basaba anti basaba ye kennyini gw'osaba nabo gwe basaba era bo basaba eri abasaba awangaale ngera 28 ne besiba n'essanja Mukama mwongere ngera 28 oyo akyusa amatuugo obutawulira mateeka n'okusaba kwe kwa muzizo mpulira kati bonna abaava ku mateeka ga Katonda ne ku kigambo kya Katonda ne bo banasaba nti abeewo kakati bye basaba temuli olw'ensonga baleka amateeka ga Katonda tebakyatya Katonda baddidde n'okuba nti baddira ne bagamba nti ekyo kiziriremu engero 28 engero 28 wagambye nti oyo akyusa amatuuge obutawulira mateeka ga Katonda n'okusaba kwe kwa muzizo kitegeeza bangi gye bali basaba era basaba linnya lya Katonda naye olw'okuba nti entambula yaabwe si nnungi ne Katonda baddidde ekibi ne bakiyita ekirungi kati okwo kusaba kwa muzizo kubanga bwe mba nsabira eggwanga lyange era kati eggwanga lyaffe bwe lyali nga liri mu ddubi okiwulira Katonda najja nga atulabula gye tuvudde mu 95 tulaba Katonda omutume John Mulinde mukadde waffe Katonda yamuwa obubaka mu 95 Professor in Uganda akataba kaliko revival or judgment okukyalirwa Katonda oba okufuna omusango gwa Katonda era yakawandikako a nation at crossroad John Mulinde omutume eggwanga masanganzira okiwulira era mu bakadde b'eggwanga oyo ye John Mulinde mwagala mu batume b'eggwanga oyo nina ensonga zange era ne bwembanga ndi ku kyoto ndi mukwegayirira Mukama Katonda nega ne mugamba Mukama Katonda omusajja ono nkusaba balinga oli mu kubajjawo ono mukadde waffe musaasiro olw'omulimu guno gwe yakkolera tavanga ku Kristo oyo John Mulinde nina ensonga lwaki mmusabira ezo sigenda ziteeka ku mpewo era mmusabira Mukama Katonda abeere omukadde omu ku b'eggwanga baafissaawo mu New Uganda New Revival amutalize obusungu n'ebibonerezo n'ebibonyoobonyo ebirindiridde bali Yesu ng'ali mu kujjawo bali kubanga era bali abasumba abalala bakoze kinene nnyo okuyigganya John Mulinde olwa message eyo gye yafuna bakolera okiwulira era ye mwagala era kyova olaba sisobola kudda ku mutimbagano nenjogera obubi ku John Mulinde olw'ensonga bana abasumba abalala Katonda yangamba toddanga muno bayimusa gyendi ng'obasabira naye ate Yesu Kristo mwebaza yanzikiriza yimusa John Mulinde omusabirenga okirabye Katonda akyamwagala era akyamwetaaga era mugamba mukadde waffe John Mulinde ye yonna waali bwamanye eggwanga gye lyagenda gye baali obuvunaanyizibwa baali bamukwasizza ekyokola akimanyi adde ku vivi asabe Mukama Katonda amutereeze byonna ebyasoba okiwulira kubanga ffe abaana b'eggwanga ng'omukadde ye omukulu tukyamwetaaga era tumusabira Katonda nga twegayirira amufisseewo olw'ensonga zaffe ze tulina olw'ogwo omulimu gwe yakolera Katonda eyo tuvuddeyo nja kutuukayo naye yafuna obubaka 95 okiwulira Professor in Uganda promises za Uganda okiwulira niye waliwo ebyatuka bitali birungi naye mu bubaka bwe yafuna Katonda amugamba ngenda kukola omulimu nono gwennyini gwe nguyisiza mu gwatagenda kufumitirizaako yensonga Katonda yamugamba nti abakulu bwe muba muganya okumpulira ngenda kuyimusa abaana abato biseera ebyo nali mwana muto ne bannanga abalala bayimuse baana bato naye Bayibuli egamba mu Isaaya essula 3:4 ti ndireeta abaana okuba abalangira baabwe era abaana abawere bali bafuga olwo Isaaya 3:4 ndireeta abaana okuba abalangira baabwe era abaana abawere bali bakola ki bali bafuga Isaaya 3:4 ndireeta abaana okuba abalangira baabwe era abaana abawere bali bakola ki kati Katonda atuleese okufuga n'abalala gye bali bannange kati ate lwaki bano batugamba tudde ku Bayibuli bino tubiveeko ffe tuve ku sitaani gwe mwaleeta mu ggwanga lyaffe temwogerako nkulayirira oluvannyuma lwa Museveni teri musamize teri mulogo teri atatya Katonda agenda okuddamu okufuga eggwanga lino eggwanga lino ligenda kufugibwa omuntu atya Katonda era yagenda okulungamya abantu mu kutya Mukama Katonda bwe yateekateeka nze omulimu gwange ne bannange kusabira bukulembeze Katonda obupya bw'aleeta mbuuza atya Katonda bubonero ki obumulabeeko ffe bwe tulaba obubonero kuba Museveni asaba
Museveni asaba tumulaba mu kanisa asaba isimanyi naye tumulaba omulabako wakakande protestant kakati njagala kutegeeza namulabako omusumba kakande ebyo byonna bye bakoledde Namirembe awo ku lutikko ntera okukiraba nga awaayo ku lw'okuzimba ennyumba za Mukama ez'enjawulo ennyumba za Mukama okwetoloola eggwanga si za Mukama alina omwana omusumba n'omwana gw'alina si mulokole wa Namaddala bw'aba awulidde vidiyo eno yenenya alokoke si mulokole wa ddala musumba Grace his Grace Gordon Muzaale Sebandeke Janet Museveni bw'aba gyali ategeera abalokole abaddala n'abatali baddala olupimo olulwo oluliwa olupimo bakolinsa ekisooka sula 2:15 omuntu ow'omwoyo akebera byonna naye ye yennyini takeberwa muntu yenna ekkanisa eyina ennamu eba n'amaaso ng'eraba eba n'ennyindo ng'ewunyiriza eba n'amatu nga gawulira eba n'akamwa nga koogera eba n'obwongo nga bwongo waayiye Kristo Yesu kati ebyo tobiraba mu musumba ali mu maka g'omukulu kakati njagala kutegeeza obusumba baabwe omanya omucwezi omusamba guno gw'abacwezi gumuleeguza gusoma Bayibuli kati abantu bano balowooza nti bannayuganda nga balokose nnyo baagala Katonda bw'oba onoobawamba genda nga weeyita mulokole abasumba bano bonna bangi ku bo bowulira ab'amaanyi bajenti ba State House bambega ba State House baweereza muleeguza omusambu omukulu gw'abacwezi muleeguza yakulira abacwezi era kyovola abasumba mmwe muli mu kkanisa bamba mukakasanga ekkanisa ya Katonda lwaki mwe muli nga muli mu kubega bannammwe kubanga babega anaavaayo ayogera amazima bamutwale bamuloope kyovola banze siri nabo abasumba bakola n'obwambega bambega babegerani Museveni obaka babutwalira babumutwalira Museveni babumusanzaawa tabayita mu State House ne balya ne banywa bulijjo bagenda tebalya ne banywa ne kolombo tugende tusabe muddira naye atwala obwambega ate lwaki tumulaba ku kamera ebyo byonna babikoze nga beekwese mu Katonda olabye nga bavaayo ne bagamba Museveni seba abaana bano bewasiba bali mu kuvundira mu makomera bajjeeyo Serwadda nawulira akyogerako Serwadda kakati bw'alabye ng'omuliro Yesu agwongezza nga Uganda eyinawe weevudde eyina weetuuse eyina gyegenda nga gye baali bagitadde ewa sitaani evuddeyo kati atandika okukwatoola ensonyi Serwadda bw'oba gy'oli okimanyi nti wava Katonda oweereza sitaani naye nga bw'okyali ku nsi simanyi oba kyalina chansi ezeenenya naye chansi bw'oba okyali ku nsi ng'osobola okwenya weenenye waakiri bw'ofa ogende mu ggulu naye bw'oba teweenenyezza ogenda genda mu geyeena naye bw'oneenenya Yesu anaakusaasira n'akusonyiwa omanyi twatera okumaliza puroguramu naye nyina kyejagala okubuuza nzikiriza oba naawabulwa bwe naaba kyenzikiririzaamu si kituufu nti omwonoonyi ayina akadde akeddaabulula n'akoze ebibi asobola okwetunulamu nti nyonoonye n'asonyiibwa gwe mu ntegeerayo ey'obufuzi obwatuweebwa ng'ekibonerezo nga bw'obunnyonnyodde tewaliwo chansi Museveni n'abafamire yo nga bakayanja mwe basobola kwenenyeza kati saawe ne bakola ebituufu muzeeyi kayanja era Katonda tasobola bawa second chance ne baddamu ne baweereza emyaka emirala 25 3 Katonda nga beenenyeza Katonda omulembe bwagamba nti nzize gusiguukulula gumenya kugujjawo mu Yeremiya ssuula 1 Mukama Katonda ayita Yeremiya olunyiriri lwa 8:10 wagambye Mukama n'agolola omukono gwe n'akoma ku kamwa kange Mukama n'aŋŋamba nti laba leero ntadde ebigambo byange mu kamwako laba leero nkutaddewo okuba omukulu w'amawanga era ow'amatwale g'abakabaka okusimbula asayimeza alimwadde kusimbula kumenya kuzikiriza kusuula kati Katonda Mukama waffe Yesu Kristo yaŋŋamba gavumenti ya Museveni NRM bw'oba oli ku viivi siguukulula menya zikiriza gijjeewo kuzimba n'okusimba ndyoke nkowoole Katonda ow'omu ggulu nti kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa ne mu ggulu tuweerere emmere yaffe ya leero tusonyiwe okwonoona kwaffe nga naffe tusonyiwe abatwonoona twatutwala mu kukemebwa naye tulokola eri omubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa n'obugagga byonna bibyo emirembe n'emirembe amiina okkiriza nti Katonda akola nga bw'ayagadde era okola nga bw'ayagadde ye yandagira kubanga guno omulembe takyalina chance Museveni tagenda kukyuka
nze nyina okukkiriza nti Katonda olw'okubanga yasalawo akolanga bw'asiimye asobola okusalawo kikyukemu yasalawo era n'aleeta n'okolesebwa n'aleeta obunnabbi nga NRM Katonda agisiimudde ku maapu ya Uganda ng'evuddewo nze kennyini nali nabulagala ku kyoto nga nkyabeera nabulagala nsaba Mukama waffe Yesu Kristo bwe twali mu kusaba n'aleeta maapu ya Uganda eyalimu obulogo obusamize ne Museveni erigimu ye nga mweri n'ekwata omuliro yonna n'ejja omuliro n'esaanawo maapu enkadde maapu empya eya Uganda n'ejja nga mulimu Mukama waffe Yesu Kristo azze okutwekulemberera n'okutwefugira ajja kufuuka president Yesu nga Museveni bwe yagenda n'afuna Sitaani n'amutulamu ne bana abasuma ne batulibwa mu Sitaani ne bafuga eggwanga lyaffe obubi kati nze nkugamba kakati naye Katonda bw'ajja tadda mu bbanga awo okufuga ayina baatuulamu n'afuga aina batwama nafuka kyekiri kyenkugambye tusabire obukulembeze Katonda bwe yaleeta edda bwaterese yejali kati nze ne bannanga abasaba nawe tusabe Mukama atukirize enteekateeka ze era nga tusabire eggwanga lyaffe nziramu ekyawandikwa kino ekiri mu by'omu mirembe ekyokubiri essuula ey'omusanvu onyolo 15 n'olwe 14 n'okweyongera wagambye nti bwe naggalanga weggulu waleme okuba enkuba oba bwe nalagiranga enzigo okulya ensi oba bwe nasindikanga kawumpuli mu bantu bange ebyo n'ebyobonyobonyo bituuse mu Uganda nagamba olwe 14 nti abantu bange abatuumiddwa erinnya lyange bwe baneetoowazanga ne basaba ne banoonya amaaso gange ne bakyuka okuleka amakubo gaabwe amabi kale naawulira nga nnyima mu ggulu n'ensonyiwa okwonoona kwabwe n'emponya ensi yaabwe Katonda mwesigwa azze kuwonya ggwanga lyaffe era tubirabye tubitegedde Mukama Katonda azze okukola emirimu gye bw'oba oli eyo nga tonnaba kulokoka nkugamba obulokole we buli bulungi Yesu lyekuba n'amazima n'obulamu lokoka kubanga bano abasumba duli be namenya amannyo omuli Robert Kayanja Kayiwa Tomu Mugerwa Tomu Mutundwe Kakande Kubbiri abo bonna n'abalaba Daudi Kiganda bannamutebi babujingo baani ejo misege tebabafirirangako mubadduke mubaveemu mwenenye mulokoke mu deri Yesu. Salvation is personal commitment. Bana abasajja ne Museveni bali ekintu eki ja kusimba waawo akati omusumba Godwin Muzaale Sebandeke ebigambo byonna byasimbuliza bwo biwakanya kebera wabagambye bwe batebiriiwo nkuwa omukisa gwa kyenkanyi okubiwakanya bwabanga ebyo byayogera si biwandiike mu kitabo kino leeta obukugu bwo obiwakanye kale nno byonna bisimbuliza wano ku mulundi guno abadde atusomesa eggwanga eririmu abafuzi oba abakulembeze abatatambulira ku constitution ya Katonda ekitabo Bayibuli eggwanga eryo libonerezebwa kikwewunyisa bagikwata ne balayira olwamala ne bakola birala alitekako ekikolimo njakumwebuuzaako nga nammwe bwe mumbuuza ebibuuzo ebigasa ebyo ebitali n'ebirala tujja biyitako era nammwe tubasiima naye bwombuuza ekibuuzo ndi wa kukimuddiza. Leero tubadde tutunuulira Bayibuli kyeyogera ku bukulembeze naddala obw'ebibonyoobonyo. Mutegedde mwazza gwaki atalina gwe yazza naawe otegedde otereera otya n'omubi ategedde okununulibwa n'okusonyiyibwa ogenda okuva n'abalaba omulundi omulala mweraba.